ate nkiddamu ndiwe NRM ayagala enkyukakyuka kubanga mumanyi okubibuzaabuza nkiddamu ndiwe NRM ayagala enkyukakyuka. Njagala kwogera ku bintu bibiri. Njagala okwogera ne bannayuganda ku nsonga y'abantu abamibwa kaadi. Luli tubadde nga tukyali nga bakyayagala kaadi bonna ng'olaba omubala bagukuba wamu people power our power nga bakulaga nti b'amaanyi bwe batuuse naye ng'abantu bakulu bakimanyi bajja mu reesi nga bayina abantu 7 8 10 kaadi eri emu. Kati buli omu ayogera ebikikinike waayi bannabyabufuzi bonna gye bava ne gye bakoma abasinga obungi naddala abatali ba mulembe gwaffe abatanyigirizibwa mu mulembe abalya ku mulembe gwaffe very good nfunye ekigambo ekituufu waliwo bannabyabufuzi abasimbye oluseke mu mulembe gwaffe beba abafiirawo nti balina kuba n'ebifo mu mulembe guno nti ye ayagala okubeera mu byobufuzi ng'alinamu ekifo ekiri direct bwe kigweri asigalawo ajja ne pulaani emu ng'erimu NB nti Sseggona tayagala beerawo nga CMP kubanga mu bwongo bwe takirina nti His Excellency Kyagulanyi ayinza okukwata entebe naye akimanyi Kyagulanyi ayinza okubeerawo nga w'amaanyi nga ye namba 2 kati ono asigala mu palamenti nga yeefuula alwanyisa kati ng'eri afunayo nga neena afunayo oyo bw'omumma kaadi pulaani ze zonna obeera ozisse kati abajjayo tulu kalakitaazi ze kyova olaba abaana ab'omulembe gwaffe bo ne bwe baba bamye kaadi basigadde nga bwe babadde ekikulaga nti ne mu opposition omulembe gwaffe gwina era abantu be gutakwatagana nabo nti bo baagala kubeerawo nga balya kubanga bamanyi nti bw'abeera mu gavumenti bw'aba ayina ekifo eky'omu gavumenti waatambuliza ebibye kati ffe ne bwe tuteenunula ye aba afunamu naye ate waliyo ffe abali mu wanu we traffic tugamba tulina kukola eki kwenunula kati kyenva njagala buli muntu asobola okwogera bannange musomese abantu era mukuba ekintu kya independent mind eyo ya independent eze kunafu ya struggle. 1 baagala batabule ekintu ekyo ejjengo lya umbrella liveewo. Ekyokubiri wajjewo okutabukatabuka nga buli omu akuba munne kati following walemu okubeerawo okwegattaawo nti bwe tuba tutuuseyo ne lutulonda nga abaali abanuupu abatafuna kaadi banyiivu waliwo n'abanaafuna kaadi awo nabo abananyiiga bagambe kati katulinde tubeesasulize mu bino nno biri eri ewaabwe tubeesasulize ku bwa disitulikiti kati nga bw'obasitula nti mujje tulwanire kano aka pulezidenti bagambe nedda mu bya pulezidenti mwatubbye katulinde kali kati batutwaliriza awo bwe mumaliriza ak'abakyamane C5 bagambe katulinde akasatu jjukira akasatu kajja kubeerawo mu gwakusatu okitegedde kati omutima guli ogwasooka guba guwola ogwa pulezidenti okitegedde ekintu ekyo ogwa pulezidenti guba guwoze kati balina ebintu bye batandise okubala okusinziira mu process akalulu bwe katambula nga buli wamu wabaawo be banyiiza wabaawo be batikkula ne babawummuzaawo ne bagenda n'abalala kati tulina okubeera n'omutima ogwo n'ekifo ekifo kye tuba tusinga okuteekako mayindizi zaffe then n'okukuba independent mind eyo wali weŋŋamba ku kifo ekimu kyo nkigamba bwe nti tetukivaako nga tekirangiriddwa either before
during or after. Naye batpanze okubanga buli wetutuuka wabaawo abanyiivu ate ne bayiwawo omusimbi ne basigalawo awo. Nkugambye bw'oba tuwalidde ssente ng'oli mu NRM temukyaddamu kulaba ku ssente ziyingidde NUP. Ssente ziyingidde kukuba NUP, kukuba mwoyo gwa NUP. Naye njagala obbeebaza kubanga mubadde mukyali solid. Mubadde muyimiridde, Mukama abaweere ddala omukisa naddala abavubuka ab'omulembe guno. Temukkiriza n'abo be mulaba abaafunye kaadi abasinga okuba emibala abo nabo senga tebaazifunye, senga boogera ng'ebya Segona. Segona yatugambye nti Kyagulanyi yayogera ne Museveni mu Barracks eggulu. Tebeeza kimutwalidde emyaka 7. Lwaki bamala kumumma kaadi? Mukaku baamala mugoba, Mpuuga baamala mugoba. Naye ng'ekibuuzo kiri nti Kyagulanyi ye yasalawo nti bamusibire bululu. Era omusibe ng'ali mu Barracks nga ye civilian ng'onaze yali alina kugaana, yali alina kikolera ki? Kati ago mawulire ye lwaki temwagatubuulirirawo? Kati musirikire ddala. Kati kambabuulire mmwe bino ebintu. Ne bw'anaaba Kabaka nga yazannyira ku Uganda omulembe guno tagenda gisobola. Ne bwe banaabeera bazadde baffe nga be bazannyira ku mulembe guno kubanga ffe tufuuse punching bag. Mwatutunda ne mutuwaayo ku lwa famire, ku lw'eggwanga. Mugamba ffe tusinga okuyingiza ssente nnyingi mu ggwanga. Kitegeeza mwatuvaamu ffe tubeere eno tuyimirizeewo ekonome twakigumira. Famire zaffe bwe tutaziweereza kyakulya tezirya. Kati temutuwabula, temutuwa advice. No, twagala twogere n'abamulembe guno kubanga n'abali ewaka mu banyiga bwabwe naffe mutunyiga gundi bwaffe. Kati tukonekitinga na mulembe gwaffe. Omuntu yenna atali mu mulembe gwaffe bw'oba tokanya na birowoozo byaffe tetugenda kurespectinga kwobe Kabaka. Kuba kati tukooye okwogera ebbalibbali n'okwogera engero. Kati kawabeerewo ababyetikka. Kobeere Ssaabasumba, kobeere Ssaabakabona, kobeere Ssemisambwa, kobeere ani si gw'osoose mu kifo ekyo. Uganda yaliwo ebaddewo nga wooli egenda beerawo emyaka mingi nga toliiwo. Tetuyinza kusirika mbu kubanga oli Kabaka tukulabe ng'otomeza toolo tusirike. Ng'olw'okuba gwe okuze organically, good life, gwe wayavulirako mu ttaka gwe. Omanyi bye tuyiseemu ng'okucwamucwamu abantu Enganda n'amahanga. Tugenda babulira ebintu nga bwe biri. Bwe muba temutuyambyeko then temulimira mu maaso gaffe, temutwekiikamu kubanga tuli bakambwe bye tulabye ne bye tuyiseemu, obulumi bwe tulina. Ffe tuzze mu bintu bino nga tetulina pulaani B. Tetwagala kubeera nga Basegona ayagala kubeera MP. Nga naye gavumenti ne bwekwatibwa ate ajja kuba minisita. Naye nga ne bweba tekwatiddwa asigadde MP chairman Kosase. Nze nsigale nga ndi Sekadaama. Ffe tusigale mu Bwakadaama. Mu mwenjoyinge abaana bamwe basome abaffe babagobe. Kuluno ffenna tubifiirwa. Katulabe Kabaka anaatula ku Namulondo ng'omusaayi gutiiriika. Tulabe namwe mujja wanganguka ku luno. Musaaga. Nedda tulabe bw'onoogenda Nshenyi okukuwa enti 2 simanyi Enyabusozi. Nga tuli mu dduka tulabe bw'onooyisa enti 2 n'entaama erukwera. Tulabe bw'omunajja ekkololo ne bakuwa ebimotoka. Oliko twotera agagambo ga Museveni nga togeditinze namu.
modern farming. Ekintu kya fulaga kyeyongedde okunywera okutambuza fulaga n'okuzuukuza omwoyo gwa Uganda. Museveni yali yatwebasanga tetumanyi na bintu bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Nzikiriza nti president agenda kututwala mu process zonna era amatuga tubeere ku ttaka. Process agenda zituwa naye buli kyatugamba nti muddeeko kino kyetukola tukikole mu butuufu bwakyo kinywere okutuusa wagenda otutwala. Wulira buli mulembe gubeera n'omuntu alina amaaso gaagwo. Era senga tuziba amaaso gaffe ag'omulembe guno ye Kyagulanyi Ssentamu. Abalala bonna abatukulembera mu mulembe guno beebali nnyo beebalire ddala naye amaaso gaffe era obwongo bwaffe obw'omulembe guno is Kyagulanyi Ssentamu. Sitepu endala gyaddamu tutwalako ffenna ng'Abannayuganda si NUP, siyogera ku NUP kuba nze siriwo NUP, njogera ku b'enkyukakyuka Abannayuganda. Mwe bakabaka abagamba musimanyi okucwamucwamu abantu, ani asinza okutematemamu abantu nga Museveni? N'akwata abatolo n'abaavuwaza, n'akwata Abanyarwanda n'abawa ssente ezandirimye enguudo.